Angella Katatumba anova daddy's girl yakulira mu US omwana yakuzibwa lwaki ye mu bantu bonna anova. Kana Bright is my name. Subscribe and also click on the bell for more information waneno ku Good Talent. Ensonga etulese ya Angella Katatumba. She grew up from the US. No, she was born in Kenya. She came to Uganda. She grew up from the US. But leaving that alone. Lwaki obufumbo bwe tebuli, you know, tebuli steady. Afunoli. Twawulira asooka n'adatinga kawe mabega ennyo nga she was still in her early 20s. Yadatingako omusajja yali musaamya nga bamuyita Daniels. Bwe yava ku Daniels oyo n'agenda n'afuna abasajja nga basatu. Kati mwaba abasajja n'asooka n'addayo mu US, then daddy we n'afa, what and stuff. A lot of things happened. N'agamba kankomeo mu Uganda nsetolinge. Awo yafunira daddy Andre. That was late 2019. Ne bakuba n'akayimba kabuminga ennyo. Era ne tugamba kati Andre ne Angella Katatumba basetolinze ekyabwe kiwedde. Kumbe gye twamanyira nti naye anobye. Ensonga emu woba ng'okola interview naye kyayinza okugamba me I'm a beautiful girl, I make money, I travel. Kiki enjagaza omusajja oba kyekimuleetera okunobaanoba naye nedda. Kuba yagenze n'agamba nti abakazi abaasika bakikola kusevinga bufumbo bwabwe. Kitegeeza ye teyasika, yamanyi omuwala yenna genda kera ku makya kola sente labirira omusajja. Oyo omusajja ajja kubeerawo forever and ever nga yeerabidde nti n'ebyomubudiri nabyo byetaagisa. Kati era Angella Katatumba yenna gy'ali kyetumugamba visitingeko Nsiko, avistingeko basengaabe. Mwana muganda Katatumba muganda awedde emirimu ajja kulaba lwaki because she's soon approaching 50. Kati she's 48. She's soon approaching 50. Naye tetumanyi ensonga ye leero yagitubuulidde ey'okunobaanoba. Tasika teyasika tagaana kikwatako yamanyi sente ze zikola buli kimu. Keepinga ngo subscribinga ngokwata ne kukaddawo wano ku Good Talent tujja kuba tukuleetera paati endala ya Angella Katatumba.